Mugamba mutya abali ku channel yaffe tibwa Chaiti YouTube channel yaffe njagadde mbalage eddagala lyosobola okusimba ewaka okasimba ofuna w'okasimba kaba kajja kubeerawo bulungi nnyo. Eddagala lino baliyita boolola, oliraba liirino, oliraba liyitibwa boolola bw'atyo bwayitibwa. Gwomusimba funa akatinga kano olisimba wansi wano ate lijja kukulira mu kano mpolampola dozi oliraba. Kati eddagala lino liba lijja kuyambako ewaka okugeza ewakaawo wasobola okulumbibwa emyoyo emibi obudde obw'ekiro nga gibasumbuwa muwulira ebikoona ku mabaati. Ofuna bawolola ono n'ogattamu akattaddogo n'obikaza bulungi n'obinyiganyiga oba n'obisekula nga bikaze n'okolamu ensaano. Ensaano eyo gy'oteeka ku manda g'omuliro. Ofuna akabaati oba akajjo n'oteekako amanda g'omuliro n'oteekako ensaano y'eddagala lino n'olinyookereza mu nnyumba. Ebyo ebikoona ku mabaati ebibasumbuwa mu budde obw'ekiro biba bijja bavako singa onaanyookeza eddagala lino nga bwe nkubuulidde. Boolola ono mulungi nnyo ku nsonga eyo. Bijja kugenda bijja kuba bibeesonyiwa emyoyo emibi agigoba bulungi nnyo singa onaaba omunyookeza ng'ogassemu akattaddogo. Beera ng'omunyookeza ajja kuba akuyamba bulungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe tibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.